nabadde nkola research nine omuntu gwe nabagamba nti agenda kufa. Waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka 1936 naye omuntu ono abulayo ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba. Kale mwena bali ku mukuto gwa Desktop tubagala nnyo Desktop tu Age Media Dreams and Visions Testimony n'omukuto emirala mwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama oli mulungi tukudiza kitibwa n'amatendo fugala bisibwa mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu otulungamye mu byonna bye tugenda okwogerako mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omwana tusabidde. Amin. Kale olunaku olwaleero Matayo omulaguzi ngawe mumuyita naye nga tabangako mulaguzi. Matayo omusobi w'obutabo, Matayo omukozi wa research, mumuyita mulaguzi. So katambudde everywhere. Matayo yalagula okufa kwani kwa Pope. Engeri yavayo n'awandiika mbu waliwo ayazaalibwa mu mwaka gwa 1936 agenda kufa. Mwena mumutendereza muti naye Bannayuganda era tukyalimbibwa nga sirimu mukyalimbibwa. Abasawo abajjanjaba paapa baavaayo mu Gwokubiri ne bakugamba ono paapa n'okuŋŋanya abasawo bonna okwetoolola ensi yonna takyawona. Obulwadde obumuluma kanza amukoze eki amusensedde. Okitegeera era abasawo abamu ne bakola suggestion ne bakugamba tumugye ne ku ddagala akole ki awumule. Eyali abakulira n'agamba nedda katuwadde ewaddeko nga ki ng'asaba omufooki obulamu. Kakati kyogamba naye naye Bannayuganda ze simanyi nakumanya. Omuntu naye n'avaayo n'akola prediction. It was a prediction. Eyali prediction okusinziira ku abasawo be bakola ki bye baayogera nti papa obulamu bwo tewali tulinze saawa busaawa. Kati n'avaayo n'abagamba papa agenda kufa namwe ne mubuukira ekyo. Bannayuganda tulabuke. Era kati mumutwala ng'omulanzi. Mulanzi kiki kyeyali alanze? Wano yabalimba New York ng'agenda okubibwa amata bagaliwa. Kati mugende Matayo alaba nnyo katuni. Waliwo katuni gwe bayita Simpson prediction. Oyo abasajja aba globalist bo balaba ekigenda obaawo kyegedde ne bakizannya mu ngeri ya katuni. Ekintu ekigenda olabika ne bakizannya mu ngeri ya katuni. Bukyabalimba mu waliwo pulezidenti w'eggwanga liri agenda okufaafadde. Ekyo kye mulinze era mumutendere era ekyo wekinaalabika. Oluzi nga Katonda ntuuko z'omusajja zituuse era mugera mutendereza nti yalanga ekyo yabali n'abakwati era mulina Bannayuganda mulinze ekyo obuwiki mugenda kirinda mpaka Katonda yasazeewo. Okitegera? So mulekere okubeera nga muwuddisibwa. Kale batandise Free Matayo mbula kuba ali mukomera bamakute. Free Matayo mbolo okufa kwa papa mbukato ye mulanzi w'eggwanga gwe tulina wana ne Uganda erabi omuntu okubayo n'agamba nti gundi oyo ajja kufa si kipya naddala nga ate abasawo bo bakulangiridde dda nti wafudde omubiri gwe gukyaliwo naye nga abasawo balangira dda nti wakoze ki
wafudde nange nemba negati yagala naye okusinziira ku ndaba oyo tagenda wona naye nga maze kuwulira ki basawo agamba plan mbuyalangirira President wa Iran agenda kufa. Let me tell you, okusinza ekyali kigenda maaso wakati wa Iran ne Israel tujimanyi revenge enkola gyekola mu revenge. Iran we yalumba Israel twamanya Israel inokolawo ekintu kyonna. Kata gutegali mawulire. Okigera. Naye ennaku zino saba bamutegekera ne conference. Abantu bagamba n'abalagulako. Naye nze okusinziira nze siri against Matayo nze siri mulaguzi naye okusinziira ku agenda ba Matayo ali so political ye wa byabufuzi endagula ye alina side gyakola ki gyakulaga gyaliko ali political tebyes Matayo talina kyalagula kya Bwakatonda. Matayo agenda n'alaba sympathy prediction n'asomako ne buli research ng'ayita kyaliwe nga mugamba jangu teekawo kamera Mukama yandaze kino nalabye kino tayagala na Mukama yanalabye kino. Mwe n'abatamanyi sympathy prediction yo cartoon akuwa up to the latest nete chapapa bachizanyada au sympathy prediction cartoon yo bali ba globalist bali up to date bo buli akagenda okubaawo nga bakasoko kazanya before cartoon okitegeera abakitefuubera yalaba cartoon Sinta alava alaba cartoon kati byonna byagamba ebyamatabe US bana science basibe bakyogera days back some years back bora abamataba kagenda okuhitinga ki egwanga erya US simanyi yawe yako nage Kampala Kampala nagenda kubona amataba kakati Kampala ebizibu byayo tubumanyi emyala bagizimbamu emidumo gyazibikira ku factory ziri mu ntobazi kakati gosubira kuba wetonya amazi galagewo problem ye Kampala tujimanyi kakati wetewali kati wetonya amazi negatwala ebintu by'abantu ngogamba Matayo yabadde obunabi mwena muzalibwa ne Uganda okimanyi buli mwaka Kampala inokola amawulire ku mazzi so muleme kulimbibwa namwe muleme kulimbibwa n'abantu balaba zakatuni ne bajja ne bagamba balanzi omanye ekigambo omulanzi omanye ekigambo omulanzi yalanga ddawa n'abayimbi abagenda okufa bameka abafudde nga alanze bafudde bagenda kufa wano naye teki teri ati muleme kusudizibwa muleme kulimbibwa ono papa nata nazali babadde akimanya agenda kufa okuvira ddala mu gwokubiri abadde akimanya agenda kola ki agenda kufa olumbe lwamukuba omwaka bagutandika aho ne bagamba ono ye baaba okuwona n'obutakola ki n'obutawona singa yajja mu mwaka gwa 2023 natugamba 2025 papa agenda kufa awo twalesiseemuuko naye saba gwolinde n'abasawo bamale kuwa final report ojo wewandiise muloko waliwo yazaalibwa 13 agenda kufa nalabye bulyo niyo anaye bannayuganda negwolaba nti ategeera amazima ko naye bamuvuze ekigaali banaye omulanzi wuuyo omwana yabyogerako wuuyo papa afudde wuuyo omwana yabyogerako ne bajjayo ka vidiyo agalengera lengera ekizibu kye tulina mu Uganda ignorance anda leka kankubulire si Uganda yoka Africa ngonofuga abantu teeka bintu mu written bikweke people don't want to do research
Kali musajja watu yalina obudde bwa research. Kati abatagala kola research. Ajja kujja abawe research ye mumulooze nti biki bituufu. So tukkirize nti agaba prediction wabula tagaba buki waliyo enjawulo wakati w'obunabbi n'okuteebereza. Okibayoza okuteebereza 2026 nayinza okufuga eggwanga lino n'owangula n'oteebereza n'ogamba nti mwaka omwezi ogujja waliwo ayinza okufa omunene mu gavumenti newabaawo akola ki n'ogamba olaba oyo mwana nnabbi naye nga okufa kuliko essaawa saawa yonna omuntu akola ki ku bizibu ebiri mu Uganda. Lwaki tewateebereza ku kasasiro eyagwira ab'ekiteezi? Ebizibu bingi lwaki toleeta ebyo? Waligaye bali bebagoba ku ttakawa ery'Enansana ndawa waliwo bagenda okugoba ku ttaka Enansana bannaaye abasobola okugyamu ebyo byakola eki ebyo nga tewalaba ande ebyo kati symptom prediction e Uganda terabayo tebalabayo symptom prediction bali ku byere ebiri global. Yes tebala naye byesibako bali asajja bali eri mu US gye batuula ne balaba ebintu ne babizanyamu katyo ne basendeka mu nsi ensinzibe tebalaba ebintu ne bakola ki ne bibatuukako. Kati kiringa gundi ono yavayo n'alanga COVID 2014 yasooka 2014 oyo yezit Bill Gates nagaga yavayo n'alangira kubanga yali mu system amanyi kigenda okukola ki ne bamuzanya ne film yabaawo kyogana yenna era abantu bangi bagiraba bamala kulaba COVID nange nagirabako transport ekyo ekiwuka ekyo ekyajja nekibazingako kakyogana yenna nabbi ekigambo nabbi mukitegeera n'ekirala mwawule wobeera nabbi wa Katonda gamba ndi nabbi wa Katonda wobeera nabbi wa saidi y'endala eri gaba nayinze bajjajja bandaga emandwa zewaffe zindaga papa agenda kufa naye sikujja kugamba ndaba obunabbi lwaki ebyo lwaki bannabbi bennaku ze ebintu bimala kutuukawo ojjukira omuliro gwalumba Los Angeles omuliro gwamala kwokya tunatandika ovaayo mukama yakindaga lwaki tewavayo n'olabula US bagamba watayagala mukama Katonda omuliro gugenda bookya mwetegeke era gumala bookya n'olaba mukama yakindaze musiruwaze balala ife abamanyi seasons n'abakolako naffe research temusobola tulimba mulaba eri firimu zammwe ne mulaba katyuni ne mukola research ne mujja ne mugamba mukama akoze ki abalaze. So byebyo wali yangambye bwaki matayo tomwogerako omulanze yalanze paapa abamu ne basoma geographical future ne bajja ne batugamba enteebereza y'obudde baana bateebereza obudde banabbi abali ba scientists bakozesa byuma bateebereza ekyo enteebereza yaki asobola okugamba nekitalabika mutuufu nogamba tutwade tuteebereza ate fe abakikola fe twageza okulaba ebiro entabula gye bitambulamu egenda fudemba ne gubookya namwe ne mukakasa kakati byebyo omulanzi era mu Uganda kati bafunye omulanzi naye baagala alangeyo ekintu eki naye yakiranga kyagaana ayimirire agambe bale 2026 kino ono yagenda okubakulembera ate nabbi tabeera one-sided bannabbi babeera neutral bannabbi ba Katonda ava ku bali abalubaali nabbi abeera neutral tayogera kusanyusa muntu nabbi ayogera Katonda kyamutadde ku mutima. So
Katonda wabakulaze nta waliwo agenda kikwatamu omulala ate tovaayo ne weekubira noga bajja kunkuba engoro zaabwe nodda bagamba okusiza ebintu gye mbiraba tebigenda kuba byangu kikube nabbi oba wekituukawo benyini bajja kuswala kitegedde benyini bajja kukola ki bajja kuswala so sema ne papa yafudde nga semanya alimu papa yafadda nga tona nagenda mukomera papa yafadda naawe papa tafudde Easter Monday kyogamba yagenda okuwa obunabbi bwe nga papa yafadda papa yafadda kitegera papa yafadda bino balanze bulanzi naye nga kukufa kwe yakola ki yafadda tegeeza abasawo bwe bagambirawo yagendera ibo balabanga kaweddemu agamba kakati tuwanise naye ono omukulu tebamala gakubawo kikube tusoke tubalimbe wano omanyi olwazalwazaako omuntu agenda oguma ddano omuntu okukubako obukubi gundi agenze muyinza okukomekeza nga mugenze babiri so kati katubagumya bannaye ajja kukubako ku matu AI artificial intelligence si papa tebakufera naawe mbu papa yajja ku Easter Monday manya ku Easter Sunday nayo n'abawubirako naye nokkiriza naye nokkiriza naye wakkiriza nti ku Easter Sunday papa bade kubalamu amagezi bano bendi kugamba nze so akikiriza kubankimanyi wekankubuli osiba ku TikTok tolulangako ono gundi asoma amawulire ku CBS wamala Barunaba ng'asoma nti Museveni afudde naye nga yagasomerawo naye nga eddoboozi siri eryo kakati kakati AI tewali kyetakola ekola byonna AI omusajja asobola okukwata AI n'akola edit ng'oli muloogi n'omukyala bulungi nnyo ng'oyogera ng'onaaba ono AI gwe baleeta butwa ono kajiko nattabula era agenda kwonoona amaka mayitirifu emikwano enkolagana zigenda kufa omuntu ajatula butuuzi wansi eddoboozi bali asafuna eddoboozi eri ng'ayungawo nga likyukira ddala ng'oyogera ye yayogera wali AI n'ekyusa muliri okitegedde kakati enkola gye bakolamu mbu papa yogera ku Easter Sunday waliwo eno program bagita American Talent Show olwo girabyeko abali bagirabyeko ebiyoko byonna si bituufu bifu omuntu najja ku stage n'afuuka mwengo n'afuuka mu kiki n'akola biki ebyo si bituufu si bituufu AI bakizanya kakati nawali basobola bakwata okitegedde ne baleeta omuntu mulala naye ne bakwata ekifaananyi kyani kya paapa n'abanga yeye ozayogera bisi n'abawubirako waati ne bamuzaayo enkeera mbu afudde wa yafado era kati bano bannabbi b'amatayo bagenza obagamba mbu waliwo yazaalwa 1936 ng'oli yafadda anti Thimpton eba yafulumiza dda eri active eyo Thimpton gundi prediction anti bali mu secret society ba Thimpton bali mu kintu kati bo baba bategedde nti ono akoze ki nga bakafulumya andika kyembadde ngamba nti kati bino ebyamatayo tuba tebikola olw'ensonga
Uyagenda byogerera ngoli abadda. Oli matayo nawe sinabbi nawe. Bakuba banayoga bote abantu tebamanyi nabbi yani. Qualities of nabbi. Oli matayo project. Walochi aina chi project kye kiri awa kizimbi. Aliba kwata amatumweno. Kale mukama tukwebaza era ffe tusaba otugula amansa ag'omwoyo. Bingi ebigenda manso mu nsi ebitabula era bangi abagenda okuvaayo boogera ebinene nga wagamba nti mu biro eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bajja kukola buli kisoboka. Mukama tuyambe atusobole okuba nga tetunywerera mu lugendo luno n'okuba nga tutunulira gwe tuleme tunulira buli omu kyayogedde kubanga bingi ebijja okwogerwa ebirabikanga ebituufu naye ekituufu kyennyini ekiva eri ggwe mu Kristo Yesu Mwana Katonda tusabidde. Amina. Baagala nnyo mbeere bulungi mweraba.